إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. abalungi abatulaba tukyagenda mu maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ne hijja, empagi y'obusiraamu ey'okutaano. Tukola tutya hijja? Nga mu musomo gwaffe gwaggwa twalaba omuteeko gwa ebimirimu egyasembayo okukolebwa mu hijja, oba emirimu egisembayo okukolebwa ku lunaku olusembayo olwa hijja. Era hijja twagimaliriza yonna, naye nga tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyola ebikwatagana ne hijja. Era mu maaso awo inshallah tujja bba tuddamu turevisinge oba twejjukanye ku hijja, tugifunzefunze yonna mu musomo gumu okuva ku ntandikwa yaayo paka ku nkomerero, tugifunzefunze mu musomo gumu inshallah, mu misomo gyaffe eginaddako inshallah. Naye nga leero nsaba mukkirize tulabe ekiyitibwa mahdhurat al ihram, ebintu ebiri haram oba ebiziyizibwa okukolebwa omuntu ali mu hijja. Bw'obanga oli mu hijja oyingidde emikolo gya hijja, oyina ebintu ebikuziyizibwako okukolebwa nga tokkirizibwa bikola, yadde nga obadde okkirizibwa nga tonnaba kutandika mikolo. Naye bw'otandika emikolo gya hijja oziyizibwa okukola ebintu bino wammanga bye tugenda okulaba. Ekisookera ddala, ebintu bino ebitakkirizibwa muntu akola hijja kubeera nti abikola birimu ebika bisatu. Ekisooka, waliwo ebyaziyizibwa omukyala n'omwami, omukyala oba omwami n'omukyala, oba abasajja n'abakazi nga tebakkirizibwa bba nti bakola ki, babikola bonna. Waliwo ebintu nga byaziyizibwa ku bakyala naye nga abasajja bakkirizibwa obikola. Waliwo ebintu nga byaziyizibwa ku baami ate nga abakyala bakkirizibwa kubikola. Tugenda kuba nti tubiraba musomo gwaffe olwaleero, n'ekirala tugenda kulaba abaffe ebintu bino byaziyizibwa omuntu aba abikoze ng'ate ali mu hijja akola atya. Gwe musomo gwa leero mu bufunze. Ekisookera ddala bye biriwa omuntu ali mu hijja byatakkirizibwa okukola, omukyala kaabe nga mukyala oba musajja ng'ali mu mikolo egya hijja. Ekisookera ddala izaalatu sha'ri, okubeera nti omuntu asalako enviiri. Omwami n'omusajja tokkirizibwa kukwata ku nviiri zo kuzikendeeza ng'oyingidde emikolo gya hijja. Kakube enviiri kazube zaako mutwe n'enviiri zonna eziri ku mubiri tokkirizibwa kubeera nti okola ki, ozikendeeza wadde okuzisalako. Ekyokulala taqlimu al-adhafir, okusalako enjala z'emikono n'enjala z'ebigere tokkirizibwa kubeera nti okola ki, ozisalako ng'oyingidde emikolo gya hijja. Jjukira watu nayingira emikolo gya hijja lulingo wosooka ne weeyonja nga yetwalaba, ne weeyonja n'omwa wateekeddwa okumwa n'osala enjala n'okola kati awo nga tonnaakuyingira mikolo, naye bw'ogiyingira oba tokkirizibwa kubeera nti oddamu ate osala enjala oba okusala enviiri. Naam, ekirala istimaalu tib, okukozesa akawoowo. Tokkirizibwa kubeera nti okozesa akawoowo ng'oyingidde emikolo gya hijja. Kebe umra, tokkirizibwa kubeera nti okola ebintu bino. Akawoowo okatadde ku lugoye oba okatadde ku mubiri, tokkirizibwa kubeera nti okikola ekintu ekyo ng'oyingidde emikolo gyaki egya hijja. Ekirala okubeera nti otunuulira, oyinza obba ogenze mu hijja ne mukyalawo, omwami ogenze ne mukyalawo wawasa mukole hijja, tokkirizibwa kubeera nti obeera naye mu mbeera z'obufumbo, okubeera nti omutunuulira mu lutunuulira olw'obwagazi, n'okubeera nti mukola kagamba ebintu eby'omukwano ng'oli ne mukyalawo. Tokkirizibwa kubeera nti obeera ne mukyalawo mu kaseera ng'ogenda kukola ki, ng'oli mukola hijja. Kakube kukwatako, oyinza okukwata mukyala ng'omukwatako n'obwagazi. Okukwatako kwa bulijjo tekulina buzibu, oyinza omukwatako mukono ng'omulina gye mugenda nakyo tekirina buzibu, naye tugamba olukwata olw'omukwano oba
mu Luarabu ekiyitibwa muqaddimat aljimaa okubeera ebisookerwako nga temunaa kubeera ndi mukola ki mugenda mu kikola ky'obufumbo. Ebintu ebyo bisookerwako okukolebwa nga mugenda mu kikola eky'obufumbo ng'okunywegera n'okukwata ebintu ng'ebyo ebikolebwa nga temunnagenda mu gikolwa ky'abafumbo byonna tebikkirizibwa. Ekirala okubeera nti oyigga naye kati ennaku zino kizibu ebisolo ebiyiggibwa sisuubira nti bikyaliyo okugjaho kale ebimu bitonotono naye kale katugambe osanze ekintu eky'okuyigga tokkirizibwa kubeera nti oyigga ng'oli muki ng'oli mu hijja. Ekirala okubeera nti okola aqdu nikah ogenda n'owoowesa abantu oba gwe kennyini n'owasa tokkirizibwa oba n'ogaba muwalawo ng'ate oli mu hijja oba n'ogenda ne bakuwa omukyala ne babawoowa biki ebyo byonna tokkirizibwa kubeera nti obikola. Ekisembayo okubeera nti weegatta ne mukyalawo abafumbo n'ogenda mu mbeera zammwe ez'obufumbo tikikkirizibwa ng'oli muki ng'oli mu hijja. Naam, bitulabye tebikkirizibwa ku mukyala n'omwami. Omuteeko ogwokubiri ebitakkirizibwa ku basajja bokka. Ekisookera ddala labsul makhit okubeera nti oyambala ebintu engoye za bulijjo ng'empale, essaati, ekkanzu, engoye zo tokkirizibwa zambala wabula olina kwambala lugoye, olina kwambala enkutu bbiri, enkutu gy'osiba wansi ne gy'osiba waggulu, byo byolina okwambala. Naye tolina kwambala ngoye za bulijjo ezaatungibwa mu ntunga ey'ebiyungu nga olaba essaati, empale, eyo yonna tolina kukola ki tolina kubyambala. Ekirala taghtiyatu ras okubeera nti obikka ku mutwe. Omusajja tokkirizibwa kukola ki kubikka ku mutwe kati ng'okwambala enkofiira ng'eno gye nnyambadde oba okusiba ekitambaala tokkirizibwa kubeera nti obikka omutwe mu mbeera bw'etyo. N'oyambala ekintu ku mutwe tokkirizibwa. Kati byebyo bitakkirizibwa ku musajja naye ng'ate omukyala ye tugambye yayambala engoye eza bulijjo kasake zibanga engoye za bulijjo nga twalaba omukyala wayambala era omukyala abikka ku mutwe. Kati tukolabe ebisembayo ebitakkirizibwa ku mukyala. Okwambala niqab, omukyala takkirizibwa kukola ki kwambala niqab eyo, n'okubeera nti ayambala gloves nakyo tekikola ki tikikkirizibwa. Bw'aba yagadde okubeera nti yeebikka mu maaso katugambe ali mu maaso g'abasajja naki asobola okukozesa akakaaya n'ayambala akakaaya wano bw'ati n'akasiba wano akakaaya nga basajja bajja asobola okukabikkako bw'ati naye nga tayambadde niqab eya bulijjo. Asobola okufunayo akakaaya nga kali transparent n'abaana akola ki akeebikka naye nga tayambadde eki niqab yadde gloves, ebyo takkirizibwa kubeera nti abyambala. Omulamwa gwaffe ogusembayo ku nsonga eno, abaffe omuntu wagwa mu bino bye tulabye wano wammanga kikyalina okukola. Ekisookera ddala omuntu bw'asala enviiri oba n'akendeeza ku njala oba n'asala enjala oba n'akozesa akawoowo naki ebintu ng'ebyo akola kimu ku bisatu. Siyaamu 3 ayyam, asiiba ennaku 3 oba n'aliisa abantu 6 bamiskiini abantu abeetaavu 6 oba n'asala embuzi oba endiga. Alondako kimu ku ebyo kasita kaaba nga agudde mu bino bye tulabye nga okukola ki okusala enjala, okukozesa akawoowo ebyo. Kati alina okuba nti alondawo kimu ku ebyo bisatu byalina okukola: kusiba ennaku 3 oba okuliisa bamiskiini 6 abakateyamba 6 oba okusala embuzi oba endiga. Alondako kimu ku ebyo bisatu. Naye ekirala kyalina okukola kasita kaagwa mu bino, kasita kaagwa mu kwegatta ne mukyala we, kasita keegatta ne mukyala we aba talina kukola bino bisatu bye tulabye, wabula kasita kaagwa mu kikola n'abeera nti abeera ne mukyala we mu nsonga zaabwe ez'obufumbo, ate ekyo kyawukana nnyo. Ekisookera ddala hijja yeefa kasita omwami abeera ne mukyala we ne bagenda mu nsonga z'obufumbo, hijja eba ki eba nfu. Kyokka ate alina okugenda mu maaso n'amalayo emikolo gyonna
naye eyo hijja ebanfu era balina okuddamu n'akola omwaka oguddako era bw'akomawo ng'ava e Makka aba tannakola hijja abalibwa nti tannakola hijja kubanga yagyonoonye kubeera ne mukyala we nga bali mu mikolo gya hijja. Tekikkirizibwa kubeera nti omuntu abeera ne mukyala we mu mikono gya hijja. Kasita kagibeera ne mukyala we ng'ate bakyali mu mikolo gya hijja, hijja efa. Talina kyasobola kukola wabula hijja efa. Kyalina okukola alina kugenda maaso n'emikolo gye gya hijja, bw'akomawo nga bwe giggwa hijja eyo batagikoze ebanfu bayagyonoonye, addamu n'akola omwaka oguddako. Mpozi n'okubeera nti omuntu ayizze ekintu alina okubeera nti asala ekikyenkana. Ekyokulabirako kanifuna ekyokulabirako agenze n'ayigga embogo n'agiyigga n'agitta n'agisala n'agirya. Wayigga ne waba tagiridde, wayigga embogo katugambe alina okusala ekintu ekigifaanana kati ng'ente. Ekyo kyakulabirako. Wadde nga kino kitono kyangu kyakwewala kubanga ebiyiggibwa bitono mu kiseera kino kye tulimu. Naye bino ebibiri bino bye tulabye, ekyokubeera ne mukyala we, ekintu ekyo omuntu alina okukyewalira ddala kubanga kyonoonera ddala hijja. Ate bino ebisigadde, okusalako enjala, okwekuba akawo, okusalako enviiri, ebyo omuntu wabikola alondawo kimu ku bisatu, okusiba ennaku 3 oba okuliisa bamiskiini bakateyamba 6 oba okubeera nti asala embuzi oba endiga. Bwe kityo gwe musomo gwa leero mu bufunze. هذا والله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.